ekyo kye bayita Katonda nga nakusisinkanya amagenda go banyabo ne basebo enda kivaamu era disiya naye ate wakati awo nga batukutele batusibako emisango eminene gisto babawadde obutwa batukutele batusibira mu mamotoka okumala ebbanga netuyitawo banyabo ne basebo oyina awantu awakalubye mu bulamu bwoye message yenjagalo eteeke ogiteeke mu mutwe gwo oyina awakalubiddwa mu bulamu bwo n'olaba nga wakalubye naye ogenda UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Olina mwana mulenzi amanyikiddwako nga Benike 256 olunaku lwa leero ndowooza weebuuza ogamba Benike ate kawaaniki oli ku UG Now TV gwe wenna owa subscribinga okola kyamaanyi gotanaba ku subscribinga nga kwegamba this is the first time okubeera nga eno channel ekutuukako subscribinga ebirungi bikyajja eno channel ebeerako masavu gokka anyway olunaku lwa leero lina omusumba amanyikiddwako nga Pastor Kango gwe otamumanyi osobola okubeerawo n'omunoonyako ku namba z'essimu +256 779 300 412 direct ojja kubeera nga oyogerako naye ku nsonga ezimu oba endala gw'omulabi waffe kansooke twanirize omusumba waffe abeere nga atubuuzaako ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwako nga UG Now TV. Omusumba tusanyusa okulaba abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. UG Now TV tubadde nno tuludde nga tetulabagana olw'ensonga ezimu naye twebaza Mukama nti guno mukisa gwa njawulo amakya ga leero tugenda kubeera nga tuwayaamu today tugenda besinga nnyo ku prophetic words. Tugenda kwogera nnyo ku bigambo eby'obunnabbi ebigenda okubaawo n'ebizze bibaawo at the same time nga tuyiga ate nga tugenda ebuziba. Gwe nno ng'oli ku mukutu guno nkusaba subscribing, likinga, commentinga n'ebingi n'ebirala bingi bikyajja ku mukutu guno eno. Benike nina obubaka obwokya bwe njagala okugabanako n'Abannayuganda era nga y'ensonga lwaki tukozesezza buli ngeri okulabikanga tubeere nga tubatuukako nti some people abantu abamu abasinga obungi abadde batulaba badde mutulaba ku Rock International Ministries Matugga naye omulundi guno eno tuli ku UG Now TV. Esangibwe Kasubi. Ben nina ekintu kye nafunyeemu ennaku zino eno nfunye nasooka emabega kaawo waliwo omukazi omu yankubira essimu naŋŋamba alo Musumba Kango gyebaleko konze kale nawe gyebaleko n'agamba nze bampita gundi ne gundi amanya ge saagala googera ku mpewo si kirungi. Naŋŋamba nti ndi mukyala mukulu mu myaka nga emyaka 72 naye nkugoberera naye si nnyo akugoberera naye si nnyo kyekitegeeza akulabako mu view once kubanga nkola ki nfollowinga amakanisa mangi nnyo e Uganda amato. Naŋŋamba naye Musumba Kango you have been celebrating this year. Mukama ngamba bwati nti obadde ojaguza omwaka guno ogwa 2026 jjukira okuviira ddala mu kuyitibwa kwaffe 2023 nga tutandika obuweereza bwe Matugga. Mukama yatugamba nti omwaka gwa 2026 gwe mwaka gwe tugenda okushiningiramu era tubadde nga tukiranga ebbanga lyonna twafuna ekiro ekyokusaba ne tufuna okutataganyizibwa kungi nnyo 31st era 31st yaffe yali nkambwe nnyo naye era twebaza Mukama nti twamala ne tuyitawo. Kati omukyalo ono n'aŋŋamba nti Mukama amutumye
okwogirako nange kubanga Mukama yamutuma okuyimirira nange mu nsonga z'okusaba. Naye ate munnaye nga gwe gwali mulundi gwange ogwasooka omufuna okwogerako naye nga ngamba nti Katonda yamundagadda abeere ng'ayimirira nange. Nga Katonda yalaga oli omukyala abeere ng'ayimirira naawe. Nga nze sinaba nakubaawo. Nga tonaba nakubaawo. Nga sinaba nakubaawo naye nga ye already yali amanyi. Benike ne tutandika okusaba ne mpuliriza omukyala. Nangamba ogenda kusisinkana akaseera akazibu. Naye nywera. Omukyala yakukubira bukubi simu oba yakuyita direct? Yankubira simu. Ali mu Uganda tali mu Uganda? Ali mu Uganda ate mu kyalo. Ali Kabale. Yakola atyo okulaba ate nga abeera mu kyalo. B'ekyalo tebabeera na smartphone. Mu bbanga lye ikadde yali akola mu Bank of Uganda. Bwe yali zayininga n'agenda makaaga ag'omu kyalo mu kifo kyasobola okuwulirizaamu Katonda. Manyi buli wokola toyagala kereero oba olina ogenda ate ye yafuna kugamba olw'okubeera nti musabi. Omanyi waliwo abantu abayina essaala. Benike nze ndabyeka nafunako omukisa ogendako mu kasonda akamu saamanya oba kaali mu ggulu oba kaali ku nsi kuno oba kaaliwa. Nendaba awantu nga waliwo amasitaani nga amasitaani mangi, naye ate nendaba nga waliwo abantu abakkiriza n'abatali bakkiriza. Naye kati abantu abakkiriza walingawo omwoyo nga gukwata ssaala z'abantu ze basaba nga gukwata essaala nga teziyitawo. Naye olunaku lumu nalaba payipu ez'enjawulo zaalinga nga 7 kumeka nga ziyitamu omwo nga payipu zegenze zeetoololwako omuliro weziti. Oba waliwo akitegeera nti nga awantu wooli waliwo dragoni, waliwo agasota, waliwo ebisolo bya mitwe nga 10, mitwe 7. Amasitaani, ensi y'amasitaani erimu agatwetwetwe gangi, erimu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Kati nga naye bikwata ssala z'abantu abasaba. Era nendaba ne musumba kansooke nkusazeemu ku kalimu. Lwaki mutudescribingira sitaani ng'ekintu ekitiisa nnyo? Kyogamba sitaani tasobola kugira kubeera nga kintu kinyuma. Kubanga ebintu ebitutwala wa sitaani bibeera birungi. Olabika videos zange ogizenga ozigwamu obugwe. Nagamba nti sitaani kyekintu ekisinga obubi ku nsi, naye ate kyekintu ekisinga obulungi era ku nsi. Kiri two side. Sitaani wamulabira mu mwoyo ojja mulabanga mubi. Naye waneeno mubiri, wano mubiri ye muwala asinga obulungi. Muwala ye musajja asinga obulungi, ayambala buli kifaananyi kyayagala. Ye mmotoka esinga obulungi eyo Rolls Royce. Eyo ye nnyonyi esinga okubeera ey'amaanyi ezo z'owulya ez'Amerika ezo eziringa empungu. Wano ku nsi atudde mu bintu ebisinga obubalagavu. Era wano ku nsi ne bwe babeera bakutenda tolisanga sitaani ng'atambula ng'alina emitwe 7, alina amayembe, alina amalibu, awunya akamwa tojja musanga. Naye bw'oyingira mu nsi y'emyoyo Benike nga okugeza nga sitaani akukyazizza. Kubanga nze nga ndabako abantu abakoze emikolo gya sitaani nga obadde okimanyi nti waliwo abantu betuwangala nabo Benike nga ggwe nga neeno nkulaba oli Beni naye ng'eno wano ku mutwe gwo ng'ojjuzzaawo akataba k'envunyu spiritually nga watunda omwoyo gwo nga kineero kifaananyi just kijja kikwebikkako mu maaso g'abantu, naye nga spiritually ojjuzzaawo akataba k'envunyu nga waliwo ekyoyo nga watunda omwoyo gwo nga waliwo ekyoyo ekiriira ku ggwe ku mutwe gwo nga kiriirako. Omanye emisota gyagala nnyo obuwukawuka.
jagala nnyo envunyu nswera kati nga bakuteekamu envunyu obuka buzirye kati obajjukirawo waliwo embadde emabegakawe nali mbasomesaako ku aliens ne bagamba nti zirina time ezituuka ne zeeyubula kati mu moment eyo nti omuntu asobola okubeera waneno ku kamera ogenda okutemya woti ng'olwe oba ndabye eki nga amazima amangu ago nga Sitaani amaze okujjako ekikookolo kino ekye n'addamu n'alifreshinga akakookolo ke addemu alabike nga Benike bwe mubadde mumanyi kakati ne mu nsi y'emyoyo Sitaani ateekateeka omuntu agenda n'atunda omwoyo gwe batunda batya omwoyo Beni otunda omwoyo gwo osobola okukwata omwoyo gwo n'ogutunda nga kati nga ggwe n'ogutunda olw'obugagga oluusi n'ogenda n'osiyaga awo oba otunze omwoyo oyinza otunda omwoyo gwo olw'obugagga n'ogenda n'osamira awo oba otunze omwoyo gwo era wabeerawo ekyoyo ekiri supposed okuliira ku bulamu bwo kati okuliira ku bulamu bwo kiriirawo kitya kiriirawo mu nsi y'emyoyo nga kyekwese naye mubiri wo waliwo abantu abatera okuwulira nga emigongo gineeno nga gibaluma kumbe waliwo ogwoyo ogusota oba ekikere bino ebikere ebya bulijjo bineeno nga kikweweeseeko ku mugongo gwo tekikuta kikutte eno ku bibegabega byo kikutte namu neeno kati ng'owulira evo omugongo gukuluma abantu bangi bawulira emitwe nga gibaluma buli kadde kubanga waliwo omwoyo gwajja ne gutuula n'okubagamba nti awo ku mutwe gwe alinako bamweyana ku mutwe gwe alinako simanya bulamu ku mutwe gwe simanya alinako kawumpuli oba kitegeera ekintu ekyo amazima gali nti spiritually wabeerawo omwoyo ogwakwambala ebintu by'omwoyo nabyo biba bitutawaanya biti ate nno Benike kankubuulire bino ebintu by'omwoyo abantu ababissaamu amaaso n'abatabiraba Musa bigenda bakyukira bijja tukyukira bitya let me go back to my prophecy kubanga nabagambye nti olwaleero obunabbi bwaleero bugenda kutambulira waneeno Uganda bugenda tambula nnyo waneeno waliwo bapasita bemumanyi nga be basinga obugagga be basinga amaanyi be basinga feemu Mukama yandaze nga ali mu kukwata ekitabo ng'abaalenjinga era nze amanya gaabwe nga manyi walabye ku kitabo kya Mukama nalabye ekitabo nga Mukama akwata ekitabo ng'ali mu kwalenjinga abantu baneeno n'alenjinga abasumba be tubadde tumanyi mu nnaku zinene abatambula ennyo abatinka ennyo nga bola bizinensi olw'okubanga basomako olw'okubanga bamanya nti no balina ebigambo bingi nnyo basobola okwogera obulokole babukozesa nga bizinensi Katonda ali mu kubajjawo ajja ayita mu bapulezidenti babajjawo kati waliwo ekigenda okubaawo very soon bagenda kuggalawo amakanisa mangi kati bagenda kuggalawo amakanisa mangi ate bagenda kuggalawo amakanisa amatuufu mangi naye bagenda kuggalawo amakanisa amalogo mangi ag'amaanyi amanene bagalawo ekanisa ogambe waati kyogamba waliwo ni churches endogo kyenyiza ogamba zezisinga obungi ate nga kyaki nga ate endogo nga ndogo nnyo omanyi lwaki abantu beerimbika mu kifaananyi kya Katonda ne batulimbira omwo ne babeera nga bayisaawo ebyabwe nga bayisaawo byabwe kakati waliwo omuyimbi takyalabika ennaku zino omuyimbi oyo agenda kufa yayambala sikaati yasembayo olabikawo yayambalira sikaati awo ku katuuti ng'ali presentinga abasiyazi ng'ali presentinga Sitaani omuyimbi waffe waliwo ekikolwa kye bakola baagala kuintroducinga mu nsi nti Katonda mukazi era balina enjiri gye babuulira abamu abalokole nga balaga nti Mwoyo Mutukuvu is the mother mbu maama Mwoyo Mutukuvu ye maama balina ebintu bye bakozesezza okubeera nga basiriwaza ensi yonna banyabo ne baseba bampuliriza
era bagoberera omukutu guno waliwo ekigenda okubaawo nga naye kyewuunyisa era njagala kubagamba bino bye bigambo Mukama bye yaŋŋambye ŋŋamba abalokole mulekeraawo okulowooza nti ogenda tuuka eri Katonda okuyita mu Pastor Kango example kanjiba wetegerekeka you should reach to God by yourself gwe kenyini olina okunoonya Katonda yaŋŋambye mbawe ekirungo kino yaŋŋambye teri muntu awaguza mu nsi ya myoyo teri muntu awaguza mu nsi ya myoyo bannyabo ne bassebo okujjako ng'assa omubiri bye gwagala bino bye bigambo Katonda bye yaŋŋambye nti olunaku lumu weetaaga okulumbako mu battle straight with your spirit nga osiibyeko bannyabo ne bassebo weenenya Mukama nenenya olw'obwonoonyi bwange you have put on a coat ya million weewakya you are lying yourself njagala kusaba bw'obanga oyingira mu kaseera k'okwenenya you have sinned against God wayonoona maaso ga Katonda era otegedde nti oyonoonye maaso ga Katonda what you have to do oteekeddwa okubeera nga oyambala amaanyi n'obuyinza neweerekereza bino ebyamalala Katonda ayagalayo abantu abaddamu okulinnya ku lusozi nga Musa nga n'engato mu bigere byabwe tebazirina musumba tugenze mu nnono nedda nkubuulira what the Spirit of God tells me nkugamba ebigambo Katonda omwoyo wa Mukama byandaga byaŋŋamba bannyabo ne bassebo osyalinze video olw'okubeera ng'olabye ekikusanyusiza n'oseka olw'okubeera ng'olabye akawala keeyambudde waliwo video ze batambuza ku social media okwo ku TikTok okwo nti bannange ayagala okulaba obwerere bwa gundi labayo wano eno na wano ozisyalinze naye ekigambo kya Katonda okiwulidde n'okireka bulesi mu bbanga njagala kusaba ng'oli ku UG Now TV seyalinga obubaka buno seyalinga obubaka buno eno butuuke Katonda asindise warnings mu bantu abantu bazitegeera nti olunaku lumu Benike nakeera ku makya nga mpulira seetegeera naye nali nga mpulidde nti there is something gonna happen to me nempulira nga mpulira seetegeeza olunaku lumu nagenda okwebaka mu buliri bwange sawa kawungezungezaawo ngenda okulaba nga sebo nga nkulukuta omusaayi mu maaso gange abagoberera channel yaffe ya Roko message eyo mwagiraba nakipostinga nga nkulukuta omusaayi maaso gange n'amaaso gange gonna they are pure red na wano ku channel ino ndowooza wakyogerako nga they are pure red nembuuza Mukama kati wakati awo nempulira nga ntidde nnyo era I got shocked nempulira nga ntidde kati nawulira nga ntidde neŋŋamba Mukama kiki ekigenda mu maaso exactly kiki ekigenda mu maaso Mukama n'aŋŋamba nti ensi yaffe gye tulimu musaayi wande nalina awantu nali standinze mu nsi emu nalina awantu nali nyimiridde ntera okuyitawo awantu awo ntera okuyitawo high mountain we nali nga nyimiriddewo nendaba ensi eno wansi waayo ng'abantu bonna they are committing murder bakola adultery bali ebisiyaga benzi nnyo nga bakola ebikolwa ebitasaana maaso ga Katonda nga bamala ne babibiikirira abantu banene abasumba bakozesa sente zaabwe ate nga sente ezigambibwa nti zivudde eri Mukama okukola ebikolobero mu nsi tebakwatibwako bannyabo ne bassebo abampuliriza era abagoberera omukutu guno ogwa UG Now TV njagala kubasaba nti mweteeketeeke Bayibuli eyogera negamba nti twambale ebyokulwanyisa byaffe bino ebyokulwanyisa byenjogerako this time around bannyabo ne bassebo siri mu kwogera bwogezi sogera ku njiri ene ya Pastor wa Musana jayogerako nti kwate ejjambyayo giteeke mu nsonda bannyabo ne bassebo omulundi guno eno njogera ku byakulwanyisa eby'omwoyo njogera ku byokulwanyisa ejjambya na mundu eby'omwoyo nga obaddeko awo n'oleka okulya buli wooleka okulya emmere n'osiiba maaso ga Katonda obeera omwoyo gwe guno eno ogyewo eby'omubiri twagala emmotoka twagala
ezo 00 twagala ebintu ebyo naye bya mubiri era byo bisigala wano ku nsi naye waliwo ebintu banyabo ne basebo waliwo ebintu nga byo bigenda naawe nga wootambulya bibeerawo bye byokulwanyisa eby'omwoyo abantu bangi abalokole bababyeko stars zaabwe tokyalina maanyi munda muggwe wabula batuyigiriza enjigiriza ez'enjawulo nti omuntu wabeera ng'ayogera ekigambo nekituukirira oyo walubaale olwose ekirooto ne kijja ne kibaawo nti oyo walubaale kugamba bw'obeera ng'ogenza ogoberera ensi y'emyoyo ojja kugenda okwekanga nga kyemuyita obusamize nga teye Katonda. Omanyi lwaki? Bayibuli eyogera negamba mu kitabo ky'Olubereberye nti leka tukole omuntu mu ngeri yaffe. Katonda we yali atutonda yatwambaza amaanyi amatonzi. Wande nabagambako nali mpuliikingako ku enjiri emu ne bagamba nti abantu abasinga obungi wagenda mu kikolwa eky'okwegatta mu kaseera k'akamalirizo most of them ojja kwasaamirira abalala bajja kuleekaana. Yes, naye mu kaseera ako in that period ey'akamalirizo wabeerawo amaanyi ag'obutonzi agatonda omwana. Mumanyi ffe lwaki abasumba tubeera successful sometime ne tugula amamotoka ne mugamba nti ate bano baloze bano baluminati kubanga tutegeera ensi y'emyoyo entambula gyetambulamu. Kakati ono omusumba bano abasajja kye bakola nze kale kaneyogereko nze Pastor Kango kyenkola mu kifo kyakana akaseera k'okwasaamirira I make wish nkola okusaba kwange ne ngamba Mukama ne mugamba Mukama wano ntondawo poloti nkozesa amaanyi ag'obutonzi bwange ge wampa ng'oli mu kumaliriza semoolera mu kaseera nekontrolinga nekozesa amaanyi gano ag'obutonzi. Bino bye byama ebikusike mu kanisa endala zonna byatagenda kubagamba. Onzise ate togenda kwetantala kikola nga toli mu bufumbo butukuvu wabba omuwala w'abandi mayinga buli gwemeera nga ndikukola gondi anti kati oyinza okufuna endowooza eno nogaa kati ngende negatta enyonkwana y'abakazi 7 ntonde poloti ofune poloti ey'ematugga ey'ekawempe ey'ekamamulenzamanyikiddako nga BNK 256 olunaku lwaleero tuli ku mukutu ogumanyikiddako nga UG TV Now. UG Now TV. UG Now TV. Kamba jukize mwomutulaba abaviewer baffe abalungi ne abasubscribinga go wamala okusubscribinga ate gotanaba kusubscribe just kyenkusaba kiri kimu nti subscribinga. Omusumba Pastor Kango alinawo foundation emanyikidako nga Lock Foundation enerimu abaana. Is it Lock Foundation? Yeah? Yes. Enerimu abaana kwegamba abatalina mwasirizi kwegamba gwo ondaba gwo olina okubeera nga kwegamba oteekayo koolinawo akakatono abaana bano ne babeera nga basoma tewali bazungu ye gwo omuzungu gw'otulaba abaana bano nga basoma abaana bano nga balya nga beebaka bulungi bafuna okujjanjabwa munnange ekyo kikola luvannyuma lw'okubeera nga okkiriza mu mutima gwo nga ggwe n'ogamba nti munnange kankoleko kino teri ako kaka waliwo gwo kaka nedda sebe okay kati musumba mu ntandiikwa tutandikidde ku mukazi nga kwegamba ayakukubira essimu kati bikwataganira bitya na bino bye tulio kubanga tutuuse ndi mu kutambula ensi y'emyoyo. By the way ngenda kudda bulungi nnyo wombuuziza naye njagala okusooka okwebaza gwe kennyini BNK nze lwansonga nze sometimes waliwo wemba nga mbuulira enjiri manyi n'okutuuka ne neerabira tulinayo Lock Foundation ne wentandikidde wennyini omanyi lwaki kubanga I travel in the spiritual world ntambuliramu mu nsi y'emyoyo naye kakati tulinawo Lock Foundation eyo BNK abadde bagambyeko amazima gali nti Lock Foundation tubeetaaga abaana batandika wiki eri ewedde fewaffe tetunnabatandika amazima gali nti ebyensimbi bikyali bizibuzibu wali wennyini we natandikidde wenjagala okudda omukazi yaŋŋamba nti ngenda kusanga akaseera akazibu era naŋŋamba nti mu mwaka guno eno ogw'okusanyukiramu ngenda kusanyuka
naye ate ngenda yita wazibwe nnyo okutuuka mu kusanyuka okwo nkirabyeko nga nkwatibwa mu ngeri zitategerekeka nyingi nensibwa nenkwatibwa mu ngeri zitategerekeka nyingi nenfulumyayo sente mpitirivu nga mpebeddwa obutwa mu mwaka gwennyini guno Mukama gwe yaŋŋamba okusanyukiramu. Naye ate nyinemu ebintu ebirala byendabyemu bannyabo ne bassebo era wenzija message eno okwagala ogyogerako gye muli nti wakati waneeno nga nyigirizibwa nnyo Mukama ayina ebintu byankoledde nenjagala mbagambe mu abampuliriza nti wakati mu mwaka guneeno Mukama gwe yatusuubiza mulenga abaweddemu essuubi ne mugamba nti ke tuli nti nno omwaka guneeno twazenga tugulagula twazenga Musumba Kango yajjanga gwogerako naye ate kati embeera weetuuse biganye bitabuse kati n'owulira ng'oweddemu amaanyi njagala kujjukiza nti nze wakati nga mpeddemu amaanyi nga mpereddwa obutwa nyina okujjanjabirwa miliyoni 25 ze banzijanjabire Kenya nga bansiba emirundi n'emirundi guno omwaka sebo bankutte wuuyo jena antutte Luweero eyo munda wuuyo bankutte Lugazi yiyo wuuyo nkoze eki mbonyebonye nnyo omwaka guneeno mpereddwa obutwa at the same time nange guno gwe mwaka gwendabyeko ku poloti gwe mwaka gwenzimbyeko era gwe mwaka gwendeeterawo ekyuma ngenda kugira ayi Mukama Katonda ati nenjagala okubagamba mwenna abampuliriza era baze bangoberera okuviira ddala 2023 nga mugoberera Musumba Kango abamu kumwe abali ebweru w'eggwanga bali mu America abali Canada abali Netherland abali mu nsi ez'enjawulo kozi tetulina nsi yonna gye patana njagala kusaba ba prayer patana ba believers on the local ministries waliwo Katonda be yayitanga temubamanyi naye nga yamuyita buyisi kusabira Musumba Kango na buweereza bwa Musumba Kango bwe twatwogera Musumba Kango nze siina kyange buli kyange kyonna nakikwata n'enkiwa Mukama olw'abantu b'ensumba olw'abantu b'engoberera bentambula nabo n'olw'ensonga eyo gwampuliriza era ndaba nkusaba weetereezo omanye ekintu kimu njogera eri omuntu amaze ebbanga ng'asaba empapula z'okutuula mu nsi eyo gy'olimu nga biganye njogera eri oyo amaze ebbanga nga onoonyeza passport visa onoonyeza amaka amazima ng'owulira obikooye waliwo ekirooto ekyakwesibako buli kadde oloota obeera weebase n'oloota ng'oli mu kwegatta bwegasi n'okwegatta kuno kwa bulijjo tokyakwagala anti gwe weegattira mu kirooto nga ensonga ezigula amaanyi muggwe gakuweddemu njagala kugamba nti guno mwaka musuubize tutambudde tugenda yingira afu y'omwaka guno omwaka tegunnaba kuggwako guno gwe mwaka gw'oteekeddwa okutuukira mu destiny yo nange nkitwala mu linnya lya Yesu bino ebigambo sibyogera nga nsaaga wabula bino ebigambo mbyogera out of experience nze mbabuulire abangoberera mikwano gyange mukimanyi abamu ku mmwe mundaba muli mikwano gyange naye ate waliwo mikwano gyange emisufu nga gyo ginkubirako essimu everyday ne baŋŋamba nti owange oliwo kya Musumba Kango njagala butabuusabuusa abantu bano eno mbogereko oba nyina mwami Nsereko UK nyina Madam Betty America nyinayo oyo tayagala mwogerako yogera ensi ye Netherland nyinayo abaana bali Saudi Arabia bo bangi sisobola nakubamenya omu ku omu nyina bali gundi Dubai be bali bafumbiza emisota sisobola nakwogerako nga babafumbiza bangi Saudi Arabia ne Dubai batutta abaana ne babafumbiza ebisolo bitya nga bye bibakozesa beni abantu balina bye bayitamu kati ebintu ebyo byonna tuzze tutambulamu nga tubiraba abantu abo njagala kubebazaako mwebali nnyo mwebali ddala kozi nti mubadde nga musiyalinga nanga akaseera ak'ennaku n'ak'essanyu nyina mukwano gwange eyangulira emmere first time eyangulira emmere bamuyita Mami Queen Susan omukyalo yali mu America yangulira emmere omwaka ngutandika
naye ayinza obeera n'okukitegeera teyakitegeera nti akugulidde emmere yateekako wa ssente anti ye ayinza obeera nga kisa just yakola bukozi kisa n'alekaawo naye yali ateekateeka wengenda okuyitira awakaluba omukazi ono yakwata emmere nga nnyingi n'ebijanjaalo kawo biki n'aleeta nga bingi n'abiwa ku Rock Foundation era bitututteko ebbanga nga ddene sukaali biki bitututte ebbanga ddene singa yali teyabireeta Rock Foundation singa teriiwo Mukama amuwe ekisa amazima ga Katonda mugulu omanyi lwaki tuyise mu testi tusitudde n'abasumba abalamba okujja okutwogerako nti abo bannabbi ba bulimba anti olw'okuba tubakoonako nti bannange oli musumba kiggwa atakwatangayo kasenteko n'oyambako abali mu buzibu n'agamba nti oyo nabbi wa bulimba kati n'alaba nga tumunyiza awaluma n'anyiiga naye kambabuulyeko omusumba wooba tosobola mutuukako muveeko odduka waliyo obukyaki eyo mukyalo ennyo lwaki osapootinga ate mugagga munno asapootinga obukyaki waliyo obukyaki obutono ennyo eyo banyebo ne basebo waliwo abantu abalina okubikulwa nze nyina abantu bena balina okubikulwa waliwo omuntu omu yansindikirako miliyoni 9 sizikwatangako imagine naŋŋamba kango nyina sente zenteeka ku gundi naye sizizo ezo zizino kati n'ateekako miliyoni 9 ku akaunti yo miliyoni 9 n'ateeka ku akaunti yange kati ate nze nansindikirakamu kitundu kati omwenda gwali gugendawo naŋŋamba waliwo ekkanisa kyemmanyi z'omanyi nga ziri bubi njalawo zitwaliro oziwe miliyoni 3 ekkanisa 3 nze apaddekamu kitundu bali obawe 3 bali mbawe 3 nensoka nenkatereka akasente nogamba bya Kaisaali bino naŋŋamba teyanyegaye era kasitamala okuŋŋamba ekyo teyanyega n'asirika nempisawo ennaku nga 2-3 kasente kano nkakozese mbaweeko 2 oba mbaweeko kamu ngenda okutunula nga ne school fees bamanja jukira nze nsasula miliyoni 7 n'ekitundu ez'abaana ba Rock Foundation ez'essomero zokka naye ate tulina accommodation tulina okulya n'okusula tulina okusasulira obulwadde bali bayina effujjo bagwa ne bamenyeka nga tulina ebizibu bingi nnyo ku Rock Foundation naye nga tulina test ya ssente ze batuwadde kati olunaku lumu neŋŋamba zino sente lwaki nzibagayiningako nnyo si zange kati nenziruka misinde nze njagala nyeru nenyingire Luweero nensanga musumba yasooka kabaali nemusanga nemugamba musumba kwata yaka kasente nembubala abukadde 3 nembumuwa nenda ensamba omusumba mulala Sentongo kabala nenkamuwa nenzimuwezze nenda nensanga omusumba mulala Kirabira nemuwa ezize zezo kya 3 nenzirukirawo nenkomawo e Kampala bwe namala okukomawo e Kampala omuntu najja naŋŋamba kino ekintu kyaliwo ndowooza oba nga gwa 11 oba gwa 10 omwaka ogwo guwedde omuntu najja naŋŋamba omukazi najja naŋŋamba musumba kango nti ye nyina okulumirizibwa okwakasente kenjagala okuwa naye ngenda kakuwa mu bitundutundu 4 konze buli mwezi njasobola okusindikira nga miliyoni 5 emirundi 4 size miliyoni 2 nkukakasa at the same time neyeyama okubeera nga nsasulira wifi obere ku mukutu mbere ku mukutu nga sivaako kati mukusindika yasindika nga miliyoni 5 olumu n'emitwalo 6 olumu n'emitwalo 3 nga nanyuka nawomerwa akasente gamba ko muno gawomerwa akasente naye okimanyi nali ngenda siri waliwo miliyoni 9 natandika okubagainingira miliyoni 9 pulani nendabanga mu butuufu zimala naye kakati natuuka kaseera nga ate ntandise programming 2 nga ndaba gamalanga naye ate wengalya sisigalako nabbala ku mulamu bwange nga nsigala ndi mugumu nalidde akasente nga kange era singa
nimba bulye njagala mukama akolereye kyabagero wabeewo olunaku olucha mu bulamu bwo nga waliwo akasente k'oteekeddwa okukwata nga kangi naye nga nokakolera tokakoleredde obusajja bwanyagira eruweero kankunyumizeeko katono nnyo nga nnima munanansi nga nkola munanansi ng'obusajja bunyaga nga bunyaga no 10,000 anti twakoleranga 10,000 kati nga tukolera 10,000 ng'ate mba nalimyeko mba naliddeko akawunga naye ng'obusajja bunyaga okoledde 10,000 naliddeko akawunga nga keena ng'omukaaga guno gusigaddeyo goba gunyaga nga nkolera mmere eva ng'ate mbi naye waliwo akaseera ke natuukamu nga nzikiriza oweereza Katonda n'okutambula Katonda nandesse bineeno ebintu kana kantu oba kapati kano oyinza kayigamu ekigwa ndaba oba mpuliriza buli wobeera nga munda mu ggwe mulimu obugonvu nga mulimu obedience nga amazima gali ntogondera bintu byansi omanyi waliwo abantu abagonvu nejale na pretend nga nawe tunawo ti nawe nga mulimu munda ggwe okimanyi olinga lubwa lubbi munda muli nga nawe okimanyi amazima gali nti ng'oyimira mu kamera bwoti nga your humbleness waliwo mukwano gwange nnyina waliwo omuntu omu gwe manyi actually is my friend apretending okubuulira enjiri gye mbuulira era even eno gye nnyini gye mpostinze mugenda laba nga gipostinze wiiki ejja seba akukeneka ankeneka awuliriza buli kyembuulira we pa kasita enjiri ngibuulira we pa nga naye agibuulira mugonvu nnyo amanyi okwogera mugezigezi yasoma era ayina ekkanisa nnene okusinga eyange gyensumba naye ate nga akozesa waaka wange mukama gwampadde kakati siri mu kwogera ku ekyo njagala kugamba nti si kwogera ku bugonvu buno obw'ensi endabika ye ennungi nnyo woba omulaba osobola omulispektinga okusinga pasita Kango nze nkuba n'embogo yayogera bulungi oluzungu lwe English good day naye nga muli obugonvu bw'abantu tebuliimu kati siri mu kwogera kaseera ako wabula ndi mu kwogera ku humbleness of God obugonvu bwa Katonda era nababulirako ko ku birabo 7 Katonda byagaba ne bagamba nti mu byo mulimu fear mulimu okutya Katonda okutya Katonda omuntu nga talina kutya Katonda ye muntu gw'osanga nga akola ebintu ebyesikaza akola ebintu ebyenyinyaza banyabo ne basebo omukazi oli weyamala okwogera nange kanzireyo dayo kubanga tuli mu kaseera ak'okumaliriza topic eno ebigambo bingi byenyina okubagamba gwanoonyako genda mu simu yo wandiikamu Rock International Ministries Matuga ojja kubeera onsinkanayo gwe nno yali yagadde okujja okulambulako ku Rock Foundation toleeta ssente zo nga tolambudde ku Rock Foundation oyinza okubeera mu Amerika n'otumayo mbega abasajja bababba tebalina baana be balabirira abasajja bababba tebalina waliwo abakozesa we bato nga tebalina bangi naye kati kankubuulire yes you have trust in me naye tokomwawo kawo jangu okette oyo omukazi yanyumira nnyo yasindika litabani liri hambo oyo omukazi yampa miliyoni ezo yasindika litabani liri hambo liri yawo teritegerekeka nerijja nelisooka livisitinga Rock Foundation nelibala abaana niga bannange mukubaliza nandekera emitwalo bajalinga 7 abanga mmeka nagenda newayita nebbanga nalyoka nyambako ndowooza sofa wembeera nga ntunulidde sente zeyakampa zigenda mu miliyoni nga 5 Katonda blessings abantu n'abantu ne bablessinga Katonda omanyi God cannot work unless tasobola kukola okujjako nga yise muntu tebakulimbanga konti Katonda agenda kukolera nti ogenda bero tambula bwotyo kyamagero kiveriwe kyekate maaso golonde billioni 10 nonde banabagundi banabaki balonde miliyoni 10 tugenda mu ssaawa wange emu n'eddakiika nga 10 balonde miliyoni nga 10 ekyo tekiriyo Katonda agenda kutomeza omuntu omuntu akublessinga ne miliyoni 10 neto genda kubeera nga oli awo sente ziwabire ku akawunti zo by the way kyaliwo ku simu yange esene ziwabira ku simu nga sene meka
zali ntono naye akaseera ako zali nyingi nnyo okusinga milioni 2. Nga tona bafuka musumba. Nali sana bafuka musumba. Nga katabani kange Kango Famous okamanyi. Kango Famous Emmanuel atuuka okuzaalibwa. Nga twabawa sente ezigula bino biki? Bimama kiti, bubulangiti, kabafu, nga byonna byabula. Kati olunaku bwe twali tukyasabira ku church eri wa Kiseeyo. Nga tuli balokole. Naye nga tuli ba mwana yinchi. Tugenda tuuka mu gundi muli mu kanisa munda. Mu kaseera k'okuzaala nga tulina bintu. Kati abalokola awo ne batuwaayo ko kusuuka ne tuzisalasalamu obugoye. Ebyembi ebizibu temanya nnyumba embi. Twali tusaba Mukama atuyambe. Olubuto lugire nga lusukkamuko ku myezi 9. Luyingire nga mu 10. Tusobole okwesootinga. Abamu musaba kuzaala. Naye twali tusaba lweyongeremu. Tusobole okwesootinga. Olubuto kwolwo lwaluma mukazi. Ku myezi 9. Ate ebyembi nga binajja. Lwamusimba saa 8 ogw'ekiro. Nga tulina ntambula. Aya basi. Babo mukutteko ku mukono mugambe tambula yongeramu amaanyi tatambula mubebyeko azitowa bitya nga tuto tuli ku ddwaliro. Abasawo bantunuulira bavumanze bagane buno obusajjasajja buno bamubujjawa nga amazima gali nti nyina busuuka mu kaveera. Nalindi awo nga bakyavuma sawa zalinga 2 ez'okumakya kuba twatuuka mu ddwaliro saa 8 ogw'ekiro. Bannyabo ne basewo sente ne zijja ku simu yange nevuma eddwaliro lyonna saali mulokole by that time. Nabavuma bona nagamba mu bunaku bwe butawaanya mulina basiru mmwe wakwango mwagala kumanyira manyi gaddayi ngenda nengula wali ensawo yevuga n'obupiira baleta kamanyiro omanyeze ensawo nazirabangako nga abantu bava ebweru abo sutukesheje songera bino byamangu omwana waffe ayingidde emyaka 8 7 mukaga kitundu agera 7 biseera biri ebyemabe ensawo nenjireeta ng'ejjuddemu ebintu ebizaalisa nendeeta n'ebbaafu ennene nayo nagireetera mu ddwaliro ne bagamba babule mmwe temumanyiranga Katonda. Bwe mumanyira nze muba mumanyidde Katonda sakyogera mu bulungi naye nakyogera era bakiwulira. Era nagenda okuvaayo bwenti nga nsasudde eddwaliro nga n'abasawo mbawaddeyo ko katiipu. Naye nkakasa nakati ng'omugagga wabeera nakati bamanjanga ku ssente ezo nti ssente waliwo ssente zaawabira ku simu yo. Sente zaawaba wabira ekyo kye bayita Katonda nga nakusisinkanya amagenda go. Banyabo ne basebo omukyalo ono yaŋŋamba bino ebigambo amanga yaŋŋamba ogenda kusigaza abantu batono nnyo abakwesiga abo Katonda be yeesize era be yeesigisizza obuweereza bwo. Banyabo ne basebo waliwo abantu abankoliranga ebintu ebinene omwaka ogwo oguwedde ku mwaka guno sibalaba naye mu butabalaba ndi mu kugenda ndi mu kutambula even tetwogulanga ku byuma nga bye tuguze mwaka guno ku kyaki even tetuzimbangako kubanga ndina mu kuzimba waka waliwo ku foundation bava mu kipangisa tugenda va mu kipangisa tupangisa $5,000 tugenda kivaamu era this year naye ate wakati awo nga batukutte ne batusibako emisango eminene gizito babawadde obutwa batukutte ne batusibira mu mamotoka okumala ebbanga ne tuyitawo banyabo ne basebo. Oyina awantu awakalubye mu bulamu bwoye message yenjagalo ogiteeke mu mutwe gwo oyina awakalubiddwa mu bulamu bwo n'olabanga wakalubye naye ogenda kuyitawo mpaka hakuna baba egamba nti kama mbaya ni mbaya ogenda yitawo mpereza Katonda and I'm speaking God njogera amazima agava eri Katonda and you're speaking God njogera mazima njogera Katonda siri mukwogera bwogezi era ntusabira gwe ampulirize era ndaba agenda nange maaso gana mafuta gakutuukeko ekisa kino kikukyalireko enjawulo mu ggwe through this message njagala your spirit be
omwoyo gwo gubeere nga guli encouraged nga mugumu guyimirire. Oluzungu ennaku zino lungi. Osagisa Katonda. Nedda. You are joking with God. Nze kambabulye era kanzira waneno kuwa obujulizi buneno sigenda nkuwadde even baby class but by God's grace, by God's grace. English good. God's grace, English good. Tojabulira nnyo luzungu lwange. Anti na lwange lwero. The song says, the song says, you are great, yes you are. Kati kamabulire Katonda wa maanyi to the extent nti yakyusa olulimi lwo. Nze nzijukira ebigambo bye nali manyi mu luzungu byali ekisooka nga bigambo bikwana. How are you? I love you. Give me. What? Kati awo wabanga obuzibu nga nsongawo. Ebyo bye bigambo bye nali manyi mu luzungu. How are you? Naye kakati nkutayipingira olukoko lwa message ku simu yo. Nti praise the living God, my name is Pastor Kango, as you know. Nyinza okuwandiikira. Noga wow. Sikulu boy. Aye nkusabira gwe kama abereko n'ebintu byakutandika. Nkusabira waberewo ebitandika mu bulamu bwo okutandika n'omwaka guneero. Okutandika ne afu yeno gye tulimu. Nsaba kama abereko n'ebintu byakutambundikira. Amina. Era njagala bategeeza nti bino bigambo bye mbagambye olwaleero bigambo bya njawulo. Abeegayirizi b'ekkanisa muyimuke. Leka tuyimuke. Twegayirire ku b'ekkanisa. Kati musumba kankuzeeko kugoni ku prophecy joto wadde olunaku lwaleero. Kati kino kigenda alekawo abalokole nga kwegamba bamaze okukwata abo abalokole abefuula nti balokole. Bagenda kujjamu ekkanisa eri mu kusunsula mu ebisusunku. Bayibuli yagamba ebiddodo n'ebinyeebo ali mu kulondamu ebigasa mu bitagasa. Bana babadde bamwokinga Katonda bonna agenda bajjamu. It's time to see the impurity of God. Tugenda kulaba ku butuukirivu wa Katonda. Tugenda kulaba ku maanyi ga Katonda ng'asalawo. Waneno mbadde mulaba Mwenda Mutebi, Kabaka Mwenda Mutebi. Ng'akola okusalawo okusiima ajja alabikeko eri ensi. Even God himself agenda kusiima alabikeko eri ensi. Mukama bampeera omukisa yenze Kango Enjoga Abdieri. Webale kubeera ngo tonaba kumaliza ekitegeeza mu njogera ennyangu kijja kubeera nga kiyamba omulokole ekkanisa kigenda beera kiyamba ekkanisa era okuggalawo amakanisa kugenda yamba amakanisa naye n'amakanisa agamba atuukirivu gagenda kugenderamu. Kale si bulaba tulaba oli ku Yugi Now TV. Nze Pastor Kango Enjoga Abdieri. Bw'obanga wali yagadde okwogerako nange enamba yange y'essimu eri 779 300 412. Eyo namba yange ya WhatsApp gye nkwata mu ngalo zange. Nyina Airtel ne sometimes Airtel bazitapinga bazijampinga netuukira awantu awalala. Abafere ne basobola okubeera nga bafera abantu mu linnya lyange. Kozesa ya MTN ejja kukola bulungi mu linnya lya Yesu. Mbeera ku WhatsApp yange nje kwatira nsobola okusaba ko naawe online. Nsobola okwogerako naawe mu nsi y'obulaguzi oba ya prophecy. Naye njagala muggwe tekibeera mundaayo mbu bannange nze bandagule. Njagala mundaayo obeere ng'oyayanira Katonda ali waggulu ennyo eyo. Mbasaba munyimire naffe ku Rock Foundation. Mukama bampeera omukisa mubeere bulungi. Mweraba, don't forget to share this message. Okay. May God bless you. Amina. Obadde otambula ni mwana mulenzi amanyikirako nga BNK256. Guno omukutu baguyita UG Now TV. Gwe wa subscribinga Mukama kuddizeewo. Ate gwe tonaba kusubscribinga bannange olinda ki? Subscribinga ebirungi bikyajja. Guno omukutu gubeerako masavu. Ndowooza aba subscribinga mukitegeera bulungi. Gwe tonaba kusubscribinga bannange. Kansembeeyo kino leke gwe weno oweesobola kwegamba nga olina omutima omuyambi.
osobola okukwatagana wamu abaana bano aba Rock Foundation babeera nga basoma nga balya nga basanyukira mu bulamu. Naawe omanyi obulamu bubeera abaana abato nga tebalina kintu kiddako. Naye gwe nga gwe osobola okukwatagana n'omusumba Kango ku namba z'essimu +256-779-300-412. Baagaliza kye munjagaliza. Bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.